Shaka namawe mugandira obuto n'agenda. Oyina emyaka emeka ebyaddala katuli mu byaddala si bye twali tusaagamu oyina emyaka emeka? 16. N'emyaka 16. Kitegeeza kufuna obutongo n'emyaka 15. Nave waka ebiseera mama wange yali akyaliwo naye nga tetulina kyakulya ngenda neeyiye ng'era nga mama ye yalwala. Kyogamba asaba yina ogenda kuzaala? Iye. Omukazi olina wasainiza owulira nti onaatera okuzaala nga kiki owulira? Amazzi gavaayo. Naye kati engoye z'omwana zirwazi oguzeeko tulabe. Ninawo obusuuka. Bumeka? Buli busuuka gwankyali kisuuka nengenda nkisalamu ne kivaamu obugundi 5. Kati olinawo wadde obusookisi simanyi wadde buki toyina? Nakafu embeera eno ogenda malako otya nayo? Simanyi eddwaliro gye njagala ozaalirako bangambye tebagenda kunkwatako nga sirina kipande kubanga gye nagenda onywera eddagala bansaba omutwalo gumu. Wagenda onywera eddagala osaba omutwalo? Ogw'ekipande. Kati badde sinafuna ssente genda gula kipande ate ng'oluto luweddeyo. Oyagadde omuntu n'akuyamba ati omuntu akulaba Nakafu? Kyensinga kati okusaba okunyamba kunfunira ddwaliro wesobola zaalira obugoye n'amakiiti n'ejjiiki ne baba mwagala mudolire nga muzaala ne giravusi. Ku mukutu Good Talent kwe tuli erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tukomyewo wa Nakafu Lydia Nakafu Lydia. Tukomyewo kumukyalirako olunaku olwaleero twali mu kifo kino ennaku eziwedde emabega wano nga wajjudde amazzi nga gakoma muno nga gayidingidde mu nnyumba. Bw'otunuulira abantu bene engeri gye bazimbamu amayumba oyinza olaba Nakafu watudde wano bazimba ne bateekako akantu n'amazzi era gayingira munda mu nnyumba. Nakafu Lydia eno gye twamugwikiriza ng'alina olubuto lwa myezi 8. Abuzaayo mwezi gumu azaala ate mpulirako nga bagamba mbu abakyala batandika obutandisa okuzaala batandika okuzaalira ku myezi 8 ne wiiki singa ziizo. Naye okwogerako Nakafu Lydia ono nga talina kintu kyonna oba okitegeera. So tutambudde okujja ebbanda wano wansi mu ghetto wano nga bwinza okubeera ng'olaba mu bifaananyi kubanga tukyalira mwana omuwala ono tulabe ali atya biri bitya. Twebaza abantu abatulabira Qatar, Saudi Arabia, America n'ewalala wonna. Era tulina omu ku tubafa abatulabira ebunaayira muzeeyi wange Emi Kasujja yampaddeyo akantu mbere nga nkayetera Nakafu Lydia ono. Naye twagala okwongerako Nakafu atuwe kati emboozi eyaddala si biri bye twamugwikiriza obugwikiriza nga aseka mu nkono okuseka yali aseka alina olubuto olukulu muto alina emyaka giri 16 gyokka naye nga tamanyi kiddako talina wadde girita tagenda mu ddwaliro okunywa ddagala tamanyi ngeri gy'anaazaalamu. Mbasaba twegattire wamu ba obbi ne ba oggi abamu abankonyo kasimu n'abala tulabe nga Nakafu azaala omwana bulungi. Nakafu oli otya? Bulungi. Nze osinga kunsanyusa obeera musanyufu. Lwaki obeera musanyufu? Wangamba otya oli stress togyagala? Sigyagala olwedde nina emmala. Stress oyina ekumala? Iye. Stress yakkuba n'okomayo n'ogamba nti kati olina kubeera happy. Yongera okweyanjulira omuntu akulaba mugamba erinnya lyo gwani? Amanya bampita Nakafu nasangibwa bbanda mukase. Amanya gonna gogereko limu Nakafu ani? Bampita Nakafu Lydia nasangibwa mukase nyeno mu Bittu. Muli mu ghetto oba eno si ghetto gye muli? Eno ghetto youth. Ghetto youth eno gye muli? Nakafu wasomako? Nasomako. Paka kilasi ki? Nakoma mpifo. Mu pifo kuba waliwo abaana abankonyeko ku ssimu ne baŋŋamba bannaye Nakafu tumumanyi twasoma naye era tukutevire tukitadde mu ba obi ne ba oggi twagala tulabe nti tuyinza okunyamba mu Nakafu azaala omwana bulungi. Yafunisa olubuto yali wa mu pifiri gw'omwasomanga naye? Yali just bakukitundu era. Eno mu bifo? Ewa olubuto walufunirawo? Nalufunira gye nali mu kito. Kito eri bweyogera ekito wansi? Nali ninawe enkola. Ng'okola mulimu ki? Era ng'ebya gurupu ebibeera. Gurupu bitya? Wali dansa? Awe nafunira olubuto. Eyakufunisa olubuto yali munonga wa mu house? Yali wabweru. Yali yabeerawo? Era naye yali abeera eyo mu kito naye yasenguka n'agenda. Lwaki yasenguka? Shaka namawe mugandira obuto n'agenda.
Nakafu oyina emyaka emeka ebyaddala katuli mu byaddala si bye twali tusaagamu oyina emyaka emeka 16 n'emyaka 16 kitegeeza afuna obutongo n'emyaka 15 omuntu ajja kwebuuza agambe Nakafu ow'emyaka 16 yafuna obutongo n'emyaka 15 mami ne daddi baaliwa ova oti ewaka nave waka ebiseera mama yali akyaliwo naye nga tetulina kyakulya negenda neeyiye ng'era nga mama ye yalwala nogenda mama nga yalwala yalina awusa nenva ewaka neŋŋenda nagenda nenkomawo na mama ali mu ddwaliro navaayo n'olubuto mama yali mu ddwaliro navaayo n'olubuto navaayo nga nina olubuto gye nava eno naye nga nange nali semanyi mbu ndina olubuto nagenda olumanya nga budde buyiseewo ate nga myezi gyali 5 ate nga saagala nkigambe mama wange kuba era yali mu mbeera mbi yali alwalira waka naye ze bampitira baali bamututte enaggulu era gye yafiira mama yafamu akagoye guwedde yafa mu gwa 10 mama yali abeera ano mabega wa zino ennyumba naye sadi zeeri ate nga taata ye abeera taata wange mulabye bukulu nga tuziika na maama taata omulabye bukulu nga muziika maama kigeza taata bali tomumanyi nali mumanyi nga njogerako naye ku ssimu nga taata abeera n'olunaku maama lwe yantwalako mu paaka kubanga waakolera paaka yawe enenkadde era we namulabira niwaffe nali simanyiyo naye okuziika we kwatuuka we namanyi ewaffe wa taata wange wennyini kati taata yali bayawukana ne maama bayawukana kyaka nkyali muwere kuba taata gwe oli tomumanyi wamulabira mu kuziika maama ne waliwo maama lwe yantwalako mu paaka we namanya taata wange kati taata yamanya nti wafuna olubuto bamugamba naye luvannyuma kitegeeza kimanyi nti oluyina ndulina naye wenali mukubira okumpa kubyambi yangamba ngende ku ye yalumpa yaba taata wamukubira essimu n'ogamba taata bamnyambayoko nekino n'agamba ati nangamba ngende ku ye yalumpa gwe mba ngamba kati yalukuwayewo omunoonya akagamba ki sijja kulimba simanyi nawa waali lwaki tomanyi waali ngaasobola okufunisa olubuto n'omumanya tewamanyako bigenda mu maaso tomanyi waliba teweetaaga kumanyamu ekyawe nze nakeera asenguse kati awo simanyi nalinva nava mu ddwaliro samusangawo yaani amannya ge manyiko limu ndi mujuka mwalimu ekayagala ebbanga ttini n'akuteeba okubanga tomanyi linnya lye ddala nokuba simanyi oba ndijjuka kuba namukoowa sokoleke wali omanyi erinnya limu naate eddala tolijjukira gonna erinnya lye wali omanyi eryakufunisa obuto tolijjukira sirijjukira kubanga namukoowa ku kyeyantuusaako era eno embeera gye ndimu singa fegiriimu bweru ate batya yakwata bukwasi yakwata mwayagalana ne mweyagala ku myaka egyo emito ye mulenzi gwasooka obeera ddala naye okwebakako naye oba ye gwasookera gebanzoga nti omuntu avuddeko embuzi mulenzi gwasooka ddala obeera naye yali wakubiri naye ngokasa olubuto lwali lulusibwa mulala yenna lwali lulwe seluliiko mulala yenna wali okolera bwa manejani maneja gwe nali nkolera ye Raj mukwano gwange mumanyi Raj kakati olina pulaani ki kuba olubuto luno lukuza ogambye tulina emyezi emeka olubuto luno jo nolubuto lulaba bulungi nnyo lulina emyezi 8 ne wiiki mmeka ne wiiki 3 lugenda weza wiiki 4 kyogamba saba yina ogenda kuzaala omukazi olina wasaini zowulira nti onaatera okuzaala nga kikyowulira amazzi gavaayo naye kati engoye z'omwana zirwa zoguzeeko tulabeko ninawo obusuuka bumeka buli busuuka gwankyali kisuuka naye nkisalamu nekivaamu obugundi 5 okijjawo kyekisuuka nakigula nga nkyakola kati olinawo wadde obusookisi simanyi wadde buki toyina Nakafu embeera eno ogenda malako otya nayo simanyi tomanyi
toyina mutune gwenza kubira kasimu nakuyambako kati bwotuuka okuzaala mu ddwaliro bikola oti eby'eddwaliro kunywa ddagala kutegeeka nti ogenda zaalira wano gwe otegese zaalira mu ddwaliro ki eddwaliro gye njagala ozaalirako bangambye tebagenda kunkwatako nga sirina kipande eddwaliro ki naggulu kubanga gye nagenda onywera eddagala bansaba omutwalo gumu ogw'ekipande kati badde sinafuna sente genda gula kipande ate ng'oluto luweddeyo totunafuna sente zagenda gula kipande ekyomutwalo Nakafu omutwalo tosobola gufuna nandibadde nsobola gufuna wali nga nkola naye kati sikola n'ekyokulya mala n'ennaku 3 nga neebasirwa njala onywawo njagano we bakama bagamenyo nywa amazzi go gakuluzi gakubeerere notafuna kantolozi notafuna biki mbifuna naye neebaka kati oluto terukutanyiza kulwala biki webiri ebyo byosi ate ngeno muli mu nsiri amazzi gayingira mu nnyumba munywa mabisi typhoid ne katonda kuyambi tobifunye sirwaddeeko kati ogenda akola otya bonna bwotuuse mu ddwaliro nga tolina kipande ogenda kola otya nange simanyi obaga olinze werukuluma nga okola otya ngaera weebaka nga luwona ngaomwana agaana ovaayo oluluma omwana naavaayo nga muzaalira mu nnyumba ate nkoleki omuzaalira mu nnyumba wano wemuli wakalabako abantu bameka nga bazaalira mu nnyumba tewali bonna ndaabona babatwala mu ddwaliro wagenda okumenya liko gyozaalire mu nnyumba oli sure ojazaalira mu nnyumba Nakafu simanyi mbeera ye njogeza ebyo byonna nange simanyi olinze ekijja okutwaliza ewano omanyi nti oli wakatikati w'okufa nga tetusimatuse mwezi gujja n'okulama bibiri byanjawulo gw'okufa omwana okufa oba mwenna mufe okimanyi nkimanyi naye totidde kufa ndi mugumu oba tisigwoneetaasa akaana tisiko nekafane nga gusigaddewo wakirinze enfoma nange nasigalawo kulwaki akaana kaba akatakato kaba kalina mugaso kinya kalina nakitaawe waako tukogamba nti bwe atleast ofako nekasigalawo era wekasigala wani agenda okalabirirako ku mbeera gye mpuseemu yonna omwana wange talina musango naye nga nze maama zalina omusango gw'obusirusiru n'obumantaavu naye ng'omwana ye talina nsobi kubanga era mikono gyange gisinga gyali gimpadde amagezi endendujjemu neŋŋamba mukama olaba yanfunisa olubuto era ng'alaga njasobola obeerawo n'omwana wange oba alina kitaawe oba talina nze nabikwasiza mukama kisinga otandisa okukankana otiddemu nze sityangako kyobula neefula omugumu obutasitwesinga mubiri bwongo bwange olwo abantu abalwadde ku live okwo ne bagamba Nakafu ennaku yamukuba nnyo n'awunga n'obuwunga ng'alinga zolo biki ate nga nze nyinza obutanenya kwogera ebyo kubanga nze nange bwengutuna ebintu byogera ndabanga ebimu ebineewuunyisa mu ddala Nakafu nze nanga gwagenda okufa era simanyi wali badde olaamira ono n'omugamba bannaye obugoye bwange obusigaddewo awo bwambale olala butwalire gundi bakuziika wasooka otwe gye bakuziika wansi nabanga Nakafu banziika buyokwawo onaamanyiiyo omanyi abantu basinga okufuna obuzibu ono abalina bakubira essimu alina bamanyiko abatulaba abatugobera ku mukutu gwaffe Good Talent ninyange Sonko Muhammad Nakafu namusipotinga banda mukasenyo gambe bayitayo bandani okiyita esaika nonyini akatuufu byani bitu ebanda mukasenyi najja eno maze okula story y'amazzi ng'enkuba amazzi gayingidde abantu mu mayumba naye Nakafu nagenda otuuka wano nga Nakafu alina olubuto ng'ali mu kuzannyira amazzi n'eŋŋamba bannaange ate gukyo ogubadde naye Nakafu ono alina mukwano gwe gwabeera naye wano mu nnyumba eno omulyango we tuli bayinamu entunula munda bayina emuyina n'ekitanda ssebo nga kiri mu bbanga mwakiwanika embeera gy'olaba y'amazzi yawanisa kiri kati wanani asula wa zaasulawo kati ono mukwano gwe naasula wali kati ennyumba eno mugisasuzaaki sente ani abawo sente zasula ennyumba tomanyi gwe tubuuze ono bannaye Nakafu alina mukwano gwe guuno wano oli otya bulungi naye enjala ennuma enjala ateekuluma sinnalya amazzi eno wamwe mayitibwe bwe temugira nga munywa kugana agamuko kane mubaawo oganywa n'otuuka ne gakutamu kozi gwe atugamba gwa n'erinnya lyo nze Nankabi Ruth
Nankabirwa Ruth teri minsa gwe beta Ruth Nankabirwa ofanya erinnya ne minister jali ennyumba ani agisasula ennyumba muzira kisa tuyamba tujje tubeerengawo naye muzira kisa kati ennaku ziwedde ate nanyini ennyumba azitunda kati batunanoonya wetulaga babagamba muveemu ngaddi ng'okutaanaawo nga gutandika babagamba muveemu okay kati aha mugenda kola mutya muzaako ki kubanga ennyumba babagamba muveemu mugenda kusaba oba tunaasula ku lubalaza tujja sulako nga tunaakola tutya lwaki temulina byalo yamwe lwaki temuddamu byalo bwamwe ne mupoyire ekyalo nga tekibeerekamu at least obonabona naye ng'oli ku site naye tova mu kyalo oganye okuva e Kampala oganye era nganye twali kijja nga twali kigendererwa so wabawo ekigendererwa ekintu katonda alina pulaani yammwe gwe olina emyaka emeka zina emyaka 17 gwe bebi waaliwo owange yafa ki ekyaviirako bebi wo mpewo okumuyitamu naye wamuzaalira eno namuzaalira eno taata w'omwana nga aliwo empewo ekemuyitemu taata w'omwana ali awo kipapula beba n'ebisajjasajja lwaki gwe wali okkiriza okwagala ekipapula ne weebaka nakyo ekibanga kipapula ddala nange saamanya nti oba watu wagenda obbeera yakuwulira ebigambo ebiwooma kati naye nengwa amatu kati n'olw'ensonga eyo nenfuna olubuto ne mugamba funye olubuto n'angamba woolo olubuto sirumanyi nze sizaala ewaffe tetuzaala ewaffe tebazaala nemugamba kiryoke n'angamba ndugyemu naye nga nina emikwano egimu aba bangamba olubuto nduleke kati sookoleke omwana ono yafa waŋŋambyeko ku by'amazzi amazzi enkuba bw'etonnya gayingira nga bwe gayingira luli amazzi gayingira kati olina nteekateeka ku kiiko ya Lydia Nakafu ono tuula kujjawo omwana mujja munda amazzi butamusanga kati si bannaye abatulaba ono nti yagenda okuzaalisa ono lwonaaba omuzaalisizza singa enkuba ejja nga mwakamuzaalisa oba muli mu kuzaala mukoze mutya awo tetumanyi kinajja oba bafa oba tunamuteeka mu siiringi waggulu tetumanyi kakati abatulaba mbadde mbasaba bamaama muli bangi abantu abali eyo naye kansooka embuuze Nakafu wabayo omuntu akulaba wali agadde n'akuyamba atya ddala kuba abantu babeerawo ne bakuba omulanga abanange mutuyambe kino wali agadde omuntu n'akuyamba atya omuntu akulaba Nakafu kyensinga kati okusaba okunyamba kunfunira ddwaliro wesobola zaalira obugoye n'amakiiti n'ejjiiki ne baba mwagala mudolire nga muzaala ne giravusi naye wazaalako bino wabitegedde otya mama kiiti jiiki waliyo omusomo gwe nalimu eyo gye nalinywera eddagala n'ekyokulya kyennyininyini tolina byakulya ebyokwambala bya alhamdulillah kadri ondaba okeekubye era siina era bingi naye era nga nawoze nsobola okwambala nasobola okungulira ku bugoye bw'omwana nabyo mbisaba Nakafu saba abakyala banno oba abakyala abasinga gye bamanyi embeera mwoyita saba abakyala banno bakubire omugamba olulanga obagambe bannange omusima tusa okufa Nakafu tukole bannaye bakazi bannange saba munyambire ddala obugoye bw'omwana sandifudde ku kira kyonna naye obugoye bw'omwana busuuka ne maama kiiti yennyininyini naye ongisaba tubadde twongera okuba omulanga tukyusiza mu location gete ekyankalanye Nakafu Lydia ono embeera ye si ya mulenga buyinza okubeera ng'olaba naye abakyala mwena mu ekyokuzaala kyo mukimanyi bulungi nnyo tukuba omulanga sira nnyo okukuba mulanga nga nkuba direct naye gwalero gwe nkuba direct mujje tutaasa obulamu bwa Nakafu Lydia talina kyalina atugambye essuuka zolinayo ogambye ziri zitya obugoye bw'omwana bw'olinawo bw'oba otegese buli butaano busuuka suuka ye wagifuna otya nagigula nga nkyakola okyokola so bagisazeesazeemu obadde ng'ogyebika nga gyosulako wali wagitereka wali okola mirimu kibifo mbeera kutuukawo bwetyo obe nga tokyasobola kukola nali njokya kasooli yaliwo oba olina gwe olyokyeza nalina gwe nali njokyeza kasooli wali omwokyezaawo awo kukuba omwezi okwokyawo kasooli kubanga omala okuzaala olina okuddamu okolokolerera omwana wo kuba kati olina omanya nti kati nawe oleesa omuntu mu nsi olina responsibility si bwe kiri mukwano kakati
singo baana abango maliriza okuzaala tujalabe kinaaba kiddako kuba kasoli business kyemmanyi si ya sente nyingi sobola okkeera ku makya nga osobola okugula essigiri n'akatimba n'oyokya obulamu ne butambula ne mukwano gwo naye ngambye ow'okusula kati bwe buzibu ono agambye nti ennyumba babagoba batundawo so mulina osengukawo kyekisooka ekyokubiri diapers manyi baby pampers biki obiyisa otya mama kit obugoye bw'omwana busokisibwa ku mutwe ne gloves nyongeza ku ddoboozi ne gloves ne jik byonna obyetaaga ne woonaazaalira n'omutwalo gw'ekipande okay nina wano muzeeyi wange bamuyita Kasujja Emi simanyi oba ayinza obba ali online mwami Kasujja Emi ono nali nkusuubiza ne nkugamba endakomawo okulaba ninye gansooka ennoonyeza ekipande nsooke nzifune so ennoonyeza ekipande ne nzifuna then nga nkola ki nga nzija oba okitegedde nabadde ndi awo emboozi yasusse okutambula mwami Kasujja Emi akolera America nalaba emboozi yo nabaka kasente ke yanteeredde ku simu era n'omwana omulala gwe yayambyeko ne nagamba ati nsooke nzije ez'ekipande nzireete oba okitegeera kanyaga tubikole ku speed onyambe bwe mba nga ndi busy ne mukwano gwa foono mugende mu ddwaliro lya gavumenti mugenda wano eryekireka tugenda naggulu engeri wano wotesobola mugenda naggulu ye naggulu wano weekumpi okusinga okugenda ekireka kyeka tebazaalirayo twagala we batatawanye kulongoosa singa onaabanga ozadde bulungi baleme kupapya kulongoosa kati so tugenda mukikole research mubuuze okuzaala tubyeko bye tumanya nga kati olaba ewali abasawo bano nga mwakagenda oba osooka kale babagiyita nguzi okubako osobola omukolako ye nga mukolako nange webyali nazaalira naggulu nze banongosa bulongoosa nga nina pressure kale ebirowoozo bye nali nina ku mwana kati awo ne banongosa bulongoosa muzira kisaye yajja nampeerayo ssente ate nga ssente baagala nnyingi nga mama wange tazirina kati obadde ogamba kati waneno mu kugamba ekinene ennyo omusajja ajja kwetaaga emitwalo oba ng'ebiri ezo zanguza asobola okubanga kufaako nnyo asobola okumufaako kati wana ekipande katubalire mugu wali ozaala emitwalo ebiri egyenguzi ekyo kimu ekipande kya mutwalo kuba kati wano wetugenda genda bagenda musaba sikani esembayo ku mwana eyammeka emanyi y'ebiri then batusabe group y'omusaayi gwe naye baba baagala ssente giba 3 bamukebera HIV byonna baba nobikola kyo bikebera kati ffe tetulinawo yadde 10 ogatagata muzinza ba ssente nga mmeka enene nnyo emitwalo 10 gimala so byonna kale obikolako nze mmanyi tegimala abatulaba lwakuba ono yazaalako mabegako naye naye nze mmanyi tegimala bwe bakulongoosa wayite bakukyajinga sente za kulongooseza theatre ezo bansaba emitwalo gyali 75 n'okola otya nalina muzira kisanga onoba nti nabeeranga ku kyalo nga njoza engoye kati nga tulina jjajja waffe kuno lwakuba kale saazi nali mu mbeera mbi ali ku kitanda yali jjajja wa ku kyalo kale maama wange maama wange amuyita jjajja yakuyamba nazikuweerawo nga tuyite mufunze kati awo kwe kusobola okukola nze okwanguyirwa nyakoma onyongera okunyumya emboozi naawe kitegeeza kati gwe nakafuno gwamusuza otwaliza ewamu sinze kuba kati naffe oli yalaba ono nangamba nedda kati mugenda sulawa mwali musulawa bifo tusula ne maama maama naye maama tata lwe yadda nga te ennyumba nfunda nga tata akomyewo ennyumba nfunda ffene atugamba tunonye ew'okudda ani abagamba munonye ew'okudda maama nagamba baana bange wendi wafunda munonye ew'okudda kati awo ne tuba nga tulina mukulu waffe tumuyita kitumba tumuyita baaba natugamba nedda mujje kuba ennyumba yabadde nga zivunaanyizibwa natugamba mujje mukole ki mujje musulenga muneeno kati batunzeewo tulina onoonyawa okudda kayumba kabadde ka ssente mmeka ka mitwalo 5 kwe batugambye gye mbadde nga musasula naye luli mbadde nga kemulina okuddamu ka mitwalo 5 oba awo wennyini eyaguzeewo yagala bamumuwenga ye 5 ffe tetumanyi kati awo kyeme bagenda zimenya ateekewo yeze ekola ki we tuli wano yembeera gye nabalaze enkuba ng'etonnye vidiyo ze mwalabyeko eko emabegako ennyumba enkuba etonnya netuukanga muno so wano gayingira n'ennyumba nga zonna ne bano waba babadde basula gayingira okitegeera amazzi ono omwana woono okuva kyamuviirako okufa gaali mazzi si ekyo enkuba yatonya nga tolina woomussa nga sirina wemussa ate nga nange nina okusobola okulwana olukindo olutagenda mu mazzi gali
kati awo omwana empewo yamuyingiriramu yasinga Gire emitwalo 7 bagikusabira wano naggulu gye bazinsabira. Okay, kati so Nakafu n'agenda kuzaala talina wadde akagoye alina obusuuka simenji yaguno nagisaalasalamu bakyala abali eyo mutukwasizeeko Nakafu azaale. Owali oyinza obba otunda ngoye, oyinza obba olina bizinesi nagyokola gy'omanyi ku bintu ebifaanaganako webiti nkoonako kasimu enamba gy'olabaawo 0706794729 ngenda kukwata bukolokolo nkuleete okyalire Nakafu omulabe waabeera ali omwe ku ssaala omugumye asobole obeera wazaale. Abali ewala mitala mayanja amina abantu bamwe abali mu basindike bajje mbaleete balabe ku Nakafu asobola okukozesa mobile money gikozese biba bya mazima tujja ne tukyalira omuntu ne tuba ntumuyamba kadde mu followinga mumanya akatinkero betuleetera ku bantu so Nakafu kyogambayo abantu ekisembayo ndyoke nkute Buyambi. Toyina wakuluma wonna goli mulamu. Nze ndi mulamu. Nkumanyi oli mulamu era gye wabadde oseka ne waliwo ogenda okukaaba ndi shuwa si ekyo. Nanga naka akaseera nkalinze. Nako kalinze. Okay. Kale waliwo omuntu waffe ali ewala n'akasente ke yampaddeko mwami Kasujja ngamba tukuleetere Nakafu yanga soka nzije nkoche ye ekyesatu awo kale ekyesatu osoko kwateko ogumu osoko ogende ofune ekipande kati then ezisigadde gwana alaba nga wona abikola ne Nakafunze challenge ku side yange eriwe eribweti nze bwe nkwetere omutwalo nti gwa kipande nenzijanga wazinywedde mu walaji awo Nakafu byange biba biwedde siddamu kuteeka ku channel yange siddamu kale zonna noziya buli nawe erabira nti time egenda kubeera nzi nyagala nnyo kubanze wangamba mutwalo nange mbadde nange nkyagunoonya musajja tusinda gufuna nenfuna muzeyi wanga nyambako so bwe nkwazo nanosanyawo nsaanyi nenkomawo enkyo obuluda kate nga toyina kipande nabiddako nze nga nkuta nga bampita loli bofudde nga tugenda nga tukuziika sikusabidde kufa oli munnange oli omuto wange ati sinnagaana naye katukwate kimu ku kimu muto oyo wali alina olubuto naye kati ono olubuto olugenda anti olubuto olugenda tusooka empola mwenamba manyi kati waliwo n'omulala oli muwala gwe tulese eri era ekirungi azzeeyo natalaba nti nakyengenda bbawo okitegeera ne tusooke n'ekyabika oba tusooka oli onasooka afe anti kuba wano waliwo okufa kati tukwate empola kuba ato naawe nkulaba wooliye naye ate era ono omukwano gwe wanakugendako binako okitegeera nze wenyamba ono tuba tuyambye gwe n'abantu abalala so abalala tujja abeetaaga obuyambi bangi tukwate empola mpola simanyi sooka obale muzino olabe okaziweera kuba bazimpeereza nadde naneebase ngedde ku makya nga yazimpeereza nga yalabye story yo guweze omutwalo ogwe zino balane mwezi olabe soko balina ezo egiri emitwalo 3 sente zino ntono ne wallahi nyingi wali omuntu akabanga taziina abadde oyinamu meka mu nsawo yo kati gendo tutenkanye ng'omukyala olabe oba enkyokeera gye bakugamba ofuna ekipande keera osooka ofuna ekipande kati bonna amala ofuna ekipande abantu kwe bali balembooza era bakulowoozaako nze kyenyinza okukugamba olwoba obbi ne ba oggi nabo nga bembalinda nabo babeere nga bakola ki nabo babeere nga bajja kitegeera tomanya oyinza okuzaala obulungi omwana n'abeerawo abulamu ate ne butambula ne weyongerayo mu maaso oba okitegeera kati wano waliwo ettaniso sigadde sooka okwata awo ezo kati sooka ojje oyino gwe obadde ogamba kuno lwaki simanyi sooka obeera abeera awo siranya okwagala bali under age kubanga bajja mu kamera ono kansooka ye munkye y'obuuta sente zino ze mbagabira nate kati mbagabira z'abalala gw'owedde gw'ofunye n'ekyokulya sooka okwatira awo ezo sente zino kati ate ntodde kuzaamulala ze mbadde kuba lwo omulala gwe nina ogenda okukola ki gwe kankwe 1000 bakikomando kumala wallahi kati mbawa sente z'oli muwala ali eri wansi naye alina ebizibu bye naye so batugoberera abantu baffe embeera bwe tuwebadde mwami Kasujja eminkwe yanziza nnyo muzeeyi wange onabadde asuubira mutwalo naye ate ekintu ekitaddemu efuta sooka weebaze omwami oyo bamuta Kasujja emi akolera mu America
Mwami Kasujja mpulira essanyu ly'amaanyi. Akuwadde smile. Neyanziza neyanseege. Neyanzira Mukama wajja era seewa. Akwekinene okusinga ku kino. Kiwulira n'amaziga ku mutima. Kikyakugasseeko kyakutowoloddeko kyoyinza okugamba nti kati ontaasizza ku kino? Antaasizza kwambadde kati ndowooza enda kati kunoonya jiiki nsooke nguleko akijiiki abeerewo ne gilavusi nguleko n'obuntu obulala ngule n'ebyokulya ebimu nteekeko ewaka enkya nkeera mu ddwaliro ndenfuna ekipande naye neeyanziza neeyanzeeke. Ba obi ne ba obi abankubidde kasimu bagambe mwakubidde omwami ono essimu naye obudde buweddeyo. Ebigambo bikubuze ku mitolo just esatu banendooza mula abantu abali eyo mbagamba nti olulungi mumpeereze 15,000 nziwa omuntu abamu ogwettaano ezo z'olabanga eziri eyo golabanga entini olw'omuntu gwoziwa n'afukamira emirundi nga 1000 ono ebigambo bibuze just ku mitwalo 3 kati singa olwo abadde atuwadde akakadde k'ensimbi n'agamba Sonko genda okimiriremu okimalirize okitegeera. Kati enkya ogenda genda naggulu gyegenda ogenda ofuna ekipande era kyengenda okukola ndakeera naggulu gyemba ngenda. Okay. Mama twebalize ku mwami Kasujja. Neyanza nnyo neyanzege mwami Kasujja Emi wojje Mukama azzeewo. Kati nze mbadde simanyi ki mukwano gwange tugenda tukazaala obeera babiri nga tewali yadde ekikuumako. Nze alina omukuuma nze muganda we nze kumpi taata we nze maama we nze alina omubeererawo ne tweyanziza nnyo. Wena emyaka 17? N'emyaka 17. Ono omusingako omwaka gumu. Naye nga tweyanza nnyo tweyanzege mwami Kasujja Emi ndowooza kamale nafukamira tweyanziza nnyo tweyanzege wojje Mukama azzeewo. Kale tuyinza obutasukako wano olunaku olwaleero wayogenda jinya tuyinza obutasukako wano olunaku olwaleero wano waliwo akasente akabaddewo kabagadde kati nja ntukuweyo ebbiri onywemu kasoda just naye lwakuba tutandikiddeko ono kuba twali ffenna. Mwami Kasujja akasente wakampadde kakano nno nkasaasaanya simanyi oba kanaatuuka ewa oli mukwano gwaffe oweri Jacqueline simanyi oba kanaatuuka naye katulabe n'enkya Katonda alina enteekateeka yaazo nonno kale so nja kubanga nkoma bakyekingako muteekeemu essaala abantu abalaba ebintu bino bitambule bonna nze kyebampadde nze kindeeta kyebampadde nange no siri bulungi nesooke tulwane kati ku kyonono wamala ozaala obulungi ennyo osanga lw'abantu ab'omutima omulungi abali ayinza ogamba abaana abo mubakolere ka bizinensi bwe kati then tubate oba kitegedde naye kati gwe nga tunaba kufuna luuto olulala kuzaala mwana mulala sinayagala naye wooyagalira nabonaabona kwoli sisobola tosobola tunoonye musajja koba bukubimbaga saagala abasajja nabakoowa. Bw'omala oyita mu kino n'ozaala pulaani ye kuzaala second born inaaba etya? Simanyi. Oboneredde ebyo guli musumaali oyo gwe bagamba muno omusumaali gwa maama okuvaako naye tegusinga guno ogamba tisinga maama abadde osanga libadde abaako byalwana. Maama yandinwanidde era nga omuzadde bw'abeera naye maama yafa. Taata yagamba ddaye talina laavuyo because yakulaba oli mukulu ng'oli myaka 15. Yandaba ndi mukulu naye byabasajja mubigenda kitono kirala muli mu ghetto mukubwa munywa enjaga umwe. Okay. Kale atakumira mpeera abankumire Chris the Crown yabadde mabega wa kamera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.